Ayoka tufukamire tusabe. Ayi Mukama omuyinza buli kintu, Alien Skin family ye baganda bebaze bandigenze mu masabo nebaze mu church. Tumanyidde ddala nti ensonga zabaddewo sife balamuzi bye twawulidde naye bweba they just come to you, O Lord. Tusabye eyo gyali akusisinkane kubanga emirundi mingi abantu bangi bakusisinkananga obulamu ne bukyuka. Tusabidde Alien Skin nti wabeerawo byabadde alina okyusa obudde buno abukozese nga yonna mu kyennyanja, yonna bwe yagenda mu kyennyanja si bwe yavaayo. Eyangma bulokozi n'okusemberera ennaku bwezi tezituyamba okumanya Katonda. Tusabye naye bali bonna abakosebwa nabo bawa omutima ogusonyiwa ate ne bano bafuna ekyokuyiga, ebirooto by'omwana oyo bisobole okutuukirira. Tusabye omusumulule mukomera ate bw'afaayo abeere mukwano gwo n'okusinga bwe yagendayo. Build and rebuild better. Let him come out a better man. Era bano mbeebaza nti tebagenze wa sitaani, tebagenze masawo, baze mu kanisa. Era tusabye Mukama Katonda si Alien Skin yenda naye na buli muntu ali mukomera nabo tubajjukidde mu Saaleemu. Bino byonna tubisabye, tuli kwebaza era tuliraba Alien Skin ng'azze mu church okwebaza. Amen. Recognize your presence, Mr. Van Kenson. Where are you, sir? Shall we all welcome Mr. Van Kenson with the Alien Skin group? They are here to pray for Alien Skin. Let's give them a warm welcome. Please be quick. Let's give them a good worship house. Neighbor nange tubanirizeeko abaana ba Katonda. So I have 24 minutes, Mr. Van, can you see them? So we'll use 4 minutes. So this is who? Microphone, sir. Tusanyusa okubalaba mu church. Kale pastor. Tusanyusa okubalaba nako. Tubanirize. Muze mu service y'enkuba. Yeah, pastor. Enkuba kyevudde etonnya kusabako. Kusabako. Alien group. This is Alien Skin team group. This is the Alien Skin, yes, sir. Family. Yes, sir. Muba basirikale be. But diehards. But diehards. Yes, sir. Tusanyusa okubalaba mu church. Amen, pastor. Sembere wana abantu bakulabe. Pastor. Neyanza omukisa ogumpeereddwa. Banange tuli wano nga batiimu Alien Skin diehards, twagala kusabirawo ku kibanda waffe bannange, embeera gyali mu sinungi. Kibanda waffe nange kibanda wange oyo kya. Twagala musabirako bannange, embeera gyalimu. Ebizibu byonna byonna byali mu ssaawa zino bannange abivuunuke. Mukama Katonda ateereddemu obwangu. Kaakati ekisooka. Yeah, pastor. I love Alien Skin. Thank you so much, Pastor. Pastor. Because he's very talented. Thank you so much. Alina, isn't Alien Skin talented? Ayimba ebidongo nga biri very unique. And I've never met him. Really? Yeah, simusinkanangako. Wanje? Bamukyalira mu komera gyali? Baali bamukyalira naye Bus stopping. Right now ndowooza sijja kulima nti bamukyalira kozi Sunday. So twagala kumanya program entuufu then tujja kuba tugiyisa. Kati muzze tukole tutya? Twagala kumusabirako ssaawa zino pastor kyensobola okugamba. Embeera gyali mu sinungi wadde ebizibu byonna byali mu ssaawa zino abivuunuke. Naye nga mwafunyemu ekyokuyiga? Of course buli mbeera ekutuukako pastor, mu buli mbeera yonna ofuna ekyokuyiga ng'omuntu, buli kimu ekiba kikutuuseeko ofuna ekyokuyiga ng'omuntu. Neera kyemmanyi gyali buli kimu ssaawa zino ali mu kirowoozaako. Bwe babakkiriza okubakyalira
bwe bagulawo mutegeeze ngende mukyalireko. Kale pasita tewali buzibu. Tweyanza egyo. Enkya mu kooti katusabe Mukama awulire essaala. Amiina. Kale katusabira Aliensky. Kati mmwe baani? Bona timu Aliensky Diehards, timu yemu. Kati Vans yakolanga? Vans ndi vice chairperson akulira group za Aliensky ez'enjawulo zonna. Fangon Forest. Sanyusa okulabako vice chairperson. Kati bali be baani? Mukyala we yazze taliiko? Mukyala we taliiko. Tulinawo chairman akulira group zonna eza Fangon, Madam Florence. Aba chairwoman? Chairwoman. Muli bamanyi mwewe bukulu ssebo. Bane katwanirize chairwoman Fangon. Pastor Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Ngenda sooka kwogerako Pastor Kajumba omumanyi owa Mission House Church. Mumanyi mutabani wange. Ali pastor wange akwagala nnyo. Bambi. Nnyo nali nsabira mu church ye. Ate n'ogenda mu gundi? Nenzirayo mu ddiini yange ey'Obuyisiraamu. Okay. Pastor. Tuli byogerako olulala ebyo. Kale pastor bane tuze kusabirako wano kibanda Aliensky. Patrick Mulwana aka Aliensky. Kirungi nnyo bwe tufuna ebizibu okugenda eri Katonda. Nsanyuse nnyo balaba. Era bwe bamuta ajjeko muki? Tugenda mugamba pastor. Church yeebaze. Nawe balotuwa omukisa pastor. Tofaayo katufukamire tusabe. Ayi Mukama omuyinza buli kintu. Aliensky famire ye baganda be bazze bandigenze mu masabo ne bazze mu church. Tumanyidde ddala nti ensonga zabaddewo si ffe balamuzi bye twawulidde naye they just come to you, O Lord. Tusabye eyo gyali akusisinkane kubanga emirundi mingi abantu bangi bakusisinkananga obulamu ne bukyuka. Tusabidde Aliensky nti wabeerawo byabadde alina okyusa obudde buno abukozese nga yonna mu kyennyanja. Yonna bwe yagenda mu kyennyanja si bwe yavaayo. Eyangma bulokozi n'okusemberera. Ennaku bwe ziti zituyamba okumanya Katonda. Tusabye naye bali bonna abakosebwa nabo bawa omutima ogusonyiwa ate ne bano bafuna ekyokuyiga. Ebirooto by'omwana oyo bisobole okutuukirira. Tusabye omusumulule mukomera ate bw'afaayo abeere mukwano gwo n'okusinga bwe yagendayo. Build and rebuild better. Let him come out a better man. Era bano mbeebaza nti tebagenze wa sitaani, tebagenze mu masawo, bazze mu kkanisa. Era tusabye Mukama Katonda si Aliensky yenda naye na buli muntu ali mukomera nabo tubajjukidde mu Saleemu. Bino byonna tubisabye tuli kwebaza era tuliraba Aliensky nga azze mu church okwebaza. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Engalo tuzikubire Yesu. Mwatuddewa kwaya muddeko emabega bano batuulaawo kuba bagenyi baffe. Muwulire emirembe. Wasembadde okubeerako mukyala? Ndowooza nga sabbiiti emu emabega pasita. Katonda bw'ama yangamba emyaka 2 emabega. Tubanirize bawulire nti bali waka. I have 4 prayers for you. Number 1. Shall we clap for the